bannayuganda abalungi tubeegayiridde buli alaba vidiyo eno tuyambe ogitusheyaringireko oba okakwata okasalo okajjeyo okapostinge mu group za WhatsApp na buli kimu. Mwenna abatwagaliza ebirungi nga Damighty Family ennaku zino okuva ku vidiyo gye twasembayo ne vidiyo ze tuzze tukola n'amazima agamu ge tumanyi ge twabadde twagala owaako bannayuganda tetuli safe. We tuli twagezaako okwebeereramu naye ennaku zino tetuli safe. Tugezaako batuteekako nnyo abantu bangi waliwo abajjanga mikwano gyaffe ne baagala okumanya we tubeera ne mudda ngaliwo complain za gundi nti waliwo abasajja abazze wano biki tuyambe live eno kye tumanyi bagenda jijjayo. Omanyi otogera Oluganda jukira togera Luganda kati otogera Oluganda basooka abantu ototodde nga amanyi Oluganda nekye njagala bagamba bannayuganda mubeere nga mukimanyi tetuli safe essawa za kakati tetuli safe wabula fenga fe tugenda kwebereramu mpaka kufa tugenda kweberera mpaka kufa kitwagala obategeeza kiri kimu kyenjagala information ene itawo abantu buli afa akulira ekibinja ekyo bamuyita Aji Kiyimba asula bulenga ali ku Masaka Road bayitayo Kiyimba yenna abamumanyi Aji Kiyimba gwe mutamanyi bamuyita asula Aji Kiyimba ebbanga lye batusibye mu makomera tunyogedde n'abasirikale yakulira buli mwana kati akulira Kiboko Squad ye Pastor Mondo mumanye kati yakulira batandika bawangayo buli kimu ku kimu tubabulire n'ekiddako Nsangi Aji Kiyimba abeera Nsangi mbadde nkyanoonya kifo okiwulira Aji Kiyimba yabeera ebikwatana kukuba abantu masasi kozesa basipapa kubandi Aji Kiyimba gwabikuliramu ababiriko n'ekirala Museveni byokanga mbogenda kutunoonya ogenda noonya balumbuye ogenda noonya baani abakubika okimanyi bulungi toyina busobozi n'abantu bo watuteekako okutumalako emirembe okukubira amasimu obwo busajja tumanyi mugenda kujjayo emikutu gyaffe mugenda gisangula naye tugenda kukwatagana n'emikutu gyonna tupostinge buli omu naffe tubanoonya yadde mwatadde lisiti munonya abantu naffe tubanonya mugambe ne kino jukira mweke nyini mwekweka ensi yaffe Uganda nemukyaje yagaliramu tubanonya naffe katika tubabulire katulaba anaani asooka ofunaani ekyo tubabulire banaye twekweka ne tetuyina mirembe bannayuganda mutusabire tugenda kwebeereramu tugenda kwogera byagunira nsimatu naye buli muntu yenna ayina ekintu ekigatta ku Museveni okugenda muwe ekitiibwa mukikole ekirala bannayuganda tugenda kwekalakaasa tetusobola kukkiriza eno mbeera ng'ekiri South Africa tukyaniriza mu Uganda buli ayina yenna obusobozi mumanye Pastor Mondo ne Aji Kiyimba ffe lwaki tukolera vidiyo mu nnyumba waliwo ebisajja bye batuteekako twagenze ne tubitegeera ne bigamba senga bafulumako wabweruka ebe street kikwe bali senga babayoola senga bakolaki tetuli seefu lwakwogera mazima mu ggwanga lyaffe tetuli seefu lwakozesa mikutu gyaffe abantu gye mwalonda ne muwaayo tubazanyire komedi ne twogera ku biri mu ggwanga Museveni kwe kutuyigga otusibye otwavuwaza otubonereza naye lwokyatutulugunya bannayuganda mutusabire naye nga tugenda kufane Museveni n'abantu be kyoba yino manya Museveni fe tuli ready okufa gwe manya gwe sindika bonna bosindika ate twabategedde tubamanyi gwe manya tuli ready okufa Aji Kiyimba okuzooli n'abaana okulira abaana b'ebijambiya osula Nsangi Aji Kiyimba oliwe Nsangi Pastor Mondo muli kutulimbalimba mwabakwatagana n'abantu abasiraamu ulira okututta n'okutukuma mulikozesa abasiraamu mubacunya omusiraamu ali omu Aji Kiyimba ow'Ensangi banange okunoonya abantu okutta abantu okulumba ekiro Aji Kiyimba yaduumira buli kimu y'ow'ebijambiya tugenda tandika obabuulira ng'amazima tetugenda kutya kuba naffe mutunoonya mutumazeeko emirembe mugenda tutta mutumazeeko emirembe tetukyalya tetukyanywa